omwagalwa kintu kyangu nnyo. Kyangu nnyo wabula okufuna omwagalwa ow'ebisaanyizo byo kye kintu ekisinga obuzibu mu nsi yonna. Kyova olaba ono puroguramu abanoonya twewaayo okulaba nga tukubeererawo okunoonyeza oyo ow'ebisaanyizo bye weetaaga. Bw'oti kyo tuba tuzze buli Lwamukaaga ssaawa 5 ez'ekiro era n'olunaku olwaleero tuzze tukuleetere abo bennyini olabe oba ebisaanyizo byonna by'oyagala biri mu bo. Nze Patrick Kibirango nange Mary Nambwaya twagala tusooke tukulage abantu baffe be tulina olunaku olwaleero. Kaakati muto wange ono ayagala kuwoowa y'ensonga etuleese wano. Kwafunye nna naye nga musiraamu. Bw'abanga si musiraamu ajja kukkiriza okusiraamuka. Abo kisinga okuba abasajja ku mubiri. Kabina. Akabina nako kalina. Nako kalina. Abasajja baagala nyashi ennaku zino. Nyashi. Kyekyo kabina. Wabula nga tetunnagenda mwanoonya waffe asooka katusooke tukulage ebimu ku bitono ebimukwatako. Kaakati muto wange ono ayagala kuwoowa y'ensonga etuleese wano. Lwaki gwamwogerera? Mwogerera olw'ensonga nti yafunamu obuzibu, afunamu ekirwadde. Yali ayogeranga nze nga musajja alinganga bwendi ng'atambula ng'ayogera nalla n'amugerera ekirwadde kyamukuba ki stroke. Tumutwala mu ddwaliro n'asirika. Tumala mu ddwaliro emyezi ng'egi ng'asirise. Ne batusiibula n'adda ewaka genda okuddamu gira nga mutuufu tayogera. Ng'asannyaladdeko sayidi eno naye ng'asigadde mulamu. Kwogera kwokka kwe kwamuvaako mu ngeri y'omusajja okuba nti omusungu kyali kkiriya. Nti musajja ayimidde. Kakati we yafunira obuzibu obwo twali tugenda kuwoowa nga amaze n'okufuna omukyala. Kakati olw'obulwadde obwajjawo omukyala ne bamutwala n'atafuna mukisa ogwo. Kati bw'agenda okuva mu bulwadde nga mutuufu ekirooto kye kyali kyakuwoowa. Yanannyonnyola nga mutuufu njagala kuwoowa ekirwadde biki obulwadde kasita obulamu bukyaliwo naye njagala kuwoowa ntunoonyanoonyako. Kati alina TV ye mu nnyumba alaba kubanoonya n'alaana nga naye nalabye. Waliwo n'omusajja yazze nga ye talaba naye bamufunidde. Ne nange sali amagezi tugende ontwale banze ndaba n'ekisoogero njogerere nzinza okufuna omukyala nga tukozesa omukisa ogwo. Semberero ndaba engono bwe yatunga olugoye lwo. Semberero ndaba engono bwe yatunga olugoye lwo. Kale maama njagala nga bwe wakolanga gonjagala. Kale maama. Amanya gaffe n'amanya g'omwami anoonya. Nze Burhani K. Ono ye Muhammadi Lubega. Ayagala mukyala wa kika ki? Ayagala omukyala nga muwanvu kubanga mumpi. Kwafunye nna naye nga musiraamu. Bw'abanga si musiraamu ajja kukkiriza okusiraamuka. Ng'asobola okusoma obusiraamu n'asaala eswala. Bona omusajja asaala eswala ezi everyday. Kakati atya Katonda omukyala nga atya Katonda ng'asaala eswala 5. Ng'era musiraamu waddala. N'omwana we si musiraamu nga mwetegefu okusiraamuka asome obusiraamu akole ki abeere ng'asaala. Ebyenfuna omusajja ono musajja wakola. Alina omudaala gw'engatto atunga ngatto mu kibuga mu Masaka omwo. Era akeera n'ajja n'akola n'amala n'addayo. Era ayinawo n'akasente ke ke yanteresa. Kakwatawo akanteresa nze. Singa wabaawo ekikuttemu tusobola okukwata akasente kali. Era ne baba nga bakoza era ayina ewuwe tapangisa. Ye alina kyayinza otukoleramuko okulaga nti kye tuliko kye akisiimidde ddala. Medisebo olina omukyala omwetaaga.
mwetaaga. Omwami waffe gwe tunoonyeza omukyala ayinayo ku baana? Mwattu tayinaayo. Omusajja ono tayinaayo. Twawangalanga naye yabeerako naye Rwanda naye ng'abakyala ababeeramu naye ng'atya okwenda ng'ababeeramu nga kale mikwano naye nga atya okwenda ng'ayagala kuwoowa nga tannatuusa kirooto kye ate yagenda okutuusa ekirooto kyo awo we ate we yafunira obulwadde nga tazaalanga mwana era abadde tawoowangako kati naye ng'ekirooto kye kati kyakwagala mukyala. Omwami yasomako ye? Yasomako ekitono. Era osobola okuwandiika. Asobola okuwandiika Oluganda n'Olunyarwanda. Omukyala ayagala kukoma ku myaka emeka? Medi omukyala oyagala nga kuva ku myaka emeka era kukoma ku emeka? Koma ku emeka, kuva ku emeka waliwo kuva ku 2, ku 3, ku 4, ku 5. Ya kuva ku 3 paka ku 5. Ebyomukwano ye abitegeera atya? Omukwano ogutegeera bulungi. Omusajja ono byomukwano abitegeera bulungi kubanga emirimu gye yali akola yali ayina ekibanda kya firimu ng'alaga firimu. Kati yali ayimiridde nga tannaba bulamu ku kyankala. Asembayo koyinza okugambayo abantu n'abali puroguramu abanoonya? Akasembayo kenyinza okugamba abanoonya tibannange mwenna abali eyo bw'obanga ogezezaako mu kunoonya omukyala n'akubula wadde nze saafunira wano naye oyinza okugezaako Katonda ayinza okuteeramu omukisa munaaye kuba ensi yonna bukedde era bw'ensi yonna oyinza okugezaako n'osembera na wano oyinza okufuna era babeere nga bajettanira. Bana bawala abalala banemye okwagala andi babbe buli lunaku sinema nokale naye ate mbaliga amazima olungi ebulala yali omuddugavu kati womyuka ewe nkulabidde wala ofaananya omuwala akola mu nnyonyi. Omuntu oyo anaaba asiimye omwami abeera agenda mufuna atya? Anaaba asiimye omwami ono abakuba ku nnamba yange y'essimu ne twogerezeganya nga tubula ebyetaagisa ne tumubuulira. Eri nnamba ki? Ennamba eri 0758 588 259. Ndo mwenyenga bo mwenyanga njagala sembera 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 semberero. Nkakasa nti anoonya waffe asooka yandibanga ebimu ku bisaanyizo byayogedde byo byennyini bye weetaaga era yoyo omutuufu gw'oyagala wabula katugende mu kuwummulamu katono tumale ate tukomewo.